BBS final Suleiman Sabugwawo nate tusinzira mpijjo kubanga tukutukako gwe nawe mu Uganda asobola kubanga ate atugoberera heranga olunaku lwaleero tutulukereddemu nga ate munaye kiri mu ludda oluvuganya gavumenti ate munaye kifumba mutuku woyinza okukiyita olw'ensonga nti akulira oludda aluwabula gavumenti mu parliament Joel Ssenyonyi ate munaye olwakomyewo mu ggwanga n'alabula abo bonna abaka naddala ku ludda oluvuganya ate munaye abatadde emikono gyabwe ku kapapula oba ku lukalala oba ku list ate munaye nga bavumirira n'okwegaana ensimbi obukadde 10 ate munaye zebalumiriza nti gavumenti yawa ababaka ba palamenti nga akasiimo oba okwekubako enfuufu olw'ebiteeso ebyenjawulo bye bazze bayisa mu palamenti omuli n'ekyemmwanyi era nga kino kijjidde mu kaseera nga ne gavumenti eteekateeka okuzza ate ebbago oba oli okukola ennongoosereza mu tteeka erifuga kooti ey'amagye oba bannamagye erya UPDF Act. Kakati nno akulira oludda olwabula gavumenti mu palamenti Joel Ssenyonyi yawadde ate munaye okulabula eri buli mubaka eyatadde omukono n'erinnya lye ku kapapula kano ng'agamba nti singa kinaazuuka ng'abataddeko omukono kuna ate ensimbi zino bazifuna kakubajjuutuka. Jjukira nti wetutukidde wano ng'ababaka 68 ate munaye ku ludda oluvuganya bye bakateeka emikono ku kapapula kano n'ababaka 4 okuva mu abali independent oba abeesimbawo kuba namunigina nga omuwendo ogukola ababaka 72 nga bye bakateekako omukono ku kapapula kano. Olwo nno kirekayo ababaka 41 ku ludda oluvuganya olwawamu abatannaba kuteekako omukono oba abatannaba kubanga basayininga kapapula kano okuvumirira n'okwegaana ensimbi zino. Kino nno kirekawa oludda olwobula gavumenti kirekawa ate bannanga abantu abaagala obuyinza ku sayidi eno ebisinga ku ebyo byogenda okubanga olaba mu Sumula byogenda okubanga olaba ku BBS final mu mpeeza zaffe ez'enjawulo era tugenda batutambulira ddala naawe wabula nga abantu ab'enjawulo abasinga abali ebweru wa Kampala bagamba nti bino byonna ebisinga tebabimanyiiko, abamu bagamba tebannababbirabako, abalala bagamba obaolyawo tebannabakubigoberera bulungi. Ate kkirizagaana nti byonna ogenda babimanya gye biggweredde gye byatandikira n'egyotaali tugenda batwongera obba nga tubituusaako. Kakati ate wano wennyininyini akulira oludda olwobula gavumenti mu palamenti Joel Ssenyonyi naye yavuddeyo n'ategeeza gavumenti nti nayo eweeyo lisiti ey'abantu beyawa ensimbi zino obukadde 10 na lwaki obaolyawo yazibawa. Ssenyonyi akulira oludda olwabula gavumenti mu palamenti kugambye nti naye yavuddeyo n'ateeka gavumenti ku nninga eweeyo amanya g'abo abantu beyawa obukadde 10 kisobozese obaolyawo okulambulula obulungi kwani alimba ku sayidi eno oba ani eyeegaana ensimbi ate nga yazifuna. Kino nno kijjidde ne mu kaseera nga obaolyawo eggwanga lyetegekera okulonda okw'akalulu bonna okujja mu mwaka ogwa 2026 era nga wetusinzira wano okuba nga tukuweereza MPG nga nkugambye gwatugoberera ku BBS final akakuba keeyongera okuba nga katonya naye ng'ate bannaffe aba National Unity Platform balo beteekateeka ku sayidi eno aba DP beteekateeka aba DA abisinde ebyenjawulo n'ebize bimerukawo kugaye buli omu yenna agenda amaaso n'okuba nga yeteekateeka usabitize tukubya mabega abannaffe aba Democratic Party oba DP nga bakulemberwamu Norbert Mao batandika kaweefube waabwe okuzza obujja enkalala z'abalonzi n'okusobola okulaba nga ate munnaye bongera okuba nga balambika enteekateeka zaabwe n'okulonda abakulembeze ba DP mu bitundu ebyenjawulo era nga batandikira mu byalo gye balondera bassentebe n'abakulembeze abalala. Ku National Unity Platform enkuŋŋaana n'enkiiko mu bakulembeze zituula entakera okusobola okulaba nga nabo banyuza structures z'ekibiina n'okuleetamu ate munnaye obukulembeze obw'enjawulo n'okwongera okuggumira n'okunyweza omusingi mu n'abawagizi baabwe era nga tulabyeko n'omukulembeze waabwe yabadde azzeemu okutalaga ebitundu ebyenjawulo ng'agendayo okuggumiza obuwagizi bw'ekibiina kino. Kakati ate wetutuukidde n'olunaku olwaleero nga bannaffe abali mu buyinza aba National Resistance Movement oba NRM nabo bongedde okulambika ku byebyo ebinagobererwa eri abaneesimbawo nga n'ensimbi ezobolyawo eze ku bifo ebyenjawulo zirambikiddwa nga muliko n'abanneeko ba National Executive Chairman nga luli abadde asasula ensimbi ez'engere wabula nga kati agenda kusasula obukadde 20 okusobola okuba nga ate abakiikirira. Abantu ab'enjawulo omuli ababaka aba Parliament abadde asasula obukadde 2 agenda kuba nga asasula obukadde 3 okusobola okuba nga ate akwata kaadi oba bendera ya National Resistance Movement mu kalulu akagenda okuba nga ateekajja mu mwaka gwa 2026. Abamyuka National Chairman oba abanamyuka abakulira ku NEC nabo bagenda kuba basasula ensimbi ziri mu bukadde 5 okubeera nga ate nabo obaolyawo bajja okukwata bendera oba okwesimbawo okukulembera mu kibiina kino ekya National Resistance Movement. Tuli mpigi era ng'ebisinga bitugenda okuba nga tubikutuusaako nga tusinzira waneeno era nga nkugambye tuli mpigi nga wolengera ku luguudo luno tutandikidde oluli mukolebwa Kasanje Kampala ate nga nkugambye nti naawe ava e Kampala okujja naawe abadde akyali ewaka
akakuba engeri gye katonye kwata manvuli kwata jaketi kwata gamboots kubanga munnange ate ebitundu ebisinga gwali e Kampala bifuna amazzi amataba amazzi ne ganjala nagayingira ennyumba z'abantu ne gagenda ne gakoza bizinesi zaabwe ne mu bitundu ewalala obulyawo gye sikonye naye nga amazzi nawo gatuuka ne gasala obudde bwo bwakinyika gobe kati kyolina okukola kiri kimu weetegeke nga bukyali ng'ove waka. Tusinzira Mpigi okukutuusaako ebisinga olunaku olwaleero era nga kkiriza nkwerekereze mu kitundu kino ekisooka tugenda kuba nga ate tujja mu kitundu ekyokubiri katukuseeyo mu studio Sebunya agenda kuba nga ate naye akutuusaako ebyemizannyo ebisinga tugenda kwongera bikutuusaako nga tusinzira Mpigi era nga maaso awo tujja ne Father Deogracius Kibi Katerega kwongera okutuusaako ebifa mu Holy Week.